Mu kaweefube gavumenti gweriko okulaba nga bannayuganda tebalumbibwa kirwadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus. Olunaku olwaleero abakulembeze mu divisioni y'e Nakawa nga bakulembeddwamu Meeya Engineer Ronald Balimwezo basiibye batalaaga ebifo omuli amalwaliro, amasomero wamu n'obutale mu Nakawa okulaba nga bateeka mu nkola ebyalagibwa Minisitule y'ebyebulamu. Bino bye nnoonya kulaba nti buli ssomero libiina. Bana bagamba dda nti buli ssomero nabagamba dda nti buli ssomero lyonna lirina okubeera nga liri prepared. Meeya Balimwezo awerekeddwako abakulembeze abalala okuva mu Nakawa okuli Town Clerk Dennis Omodi, akulira ebyenjigiriza, omulondoozi w'amalwaliro ga KCCA nga ye Owundo Christopher wamu n'abalala. Bano basookedde ku ddwaliro lya KCCA erimanyiddwa nga Kiswa Health Center 3 era ng'eno basoose kulambula enkola gye batadde mu ddwaliro lino okusobola okutangira ekirwadde kino. Batuuse mu bantu ababadde bazze okufuna obujjanjabi era nga basoose kwogerako nabo. Era nga wano Meeya Balimwezo akangudde ku ddoboozi olw'abantu ababadde bayingidde eddwaliro lino nga tebasoose kunaaba mu ngalo, nga bano abagobye bonna okufuluma ebweru basooke banaabe, ng'agamba tesiwa kukkiriza abantu basemugayaavu. Banaabe mu ngalo omuyingira, ate abatanaabe mu ngalo mufulume munaabe mu ngalo mukomewa. Muti mangu ate Town Clerk ayogereko nammwe manguwe. Obwedda buli we batuuka nga basomesa abantu ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ekirwadde kino wamu n'ebimu ku bisaasaanya akawuka ka coronavirus, ng'omusomo guno gubadde gukulembeddwamu akulira ebyobulambuzi mu malwaliro ga KCCA Owundo Christopher. Bo abasawo ku ddwaliro lino bababuulidde ebizibu ebimu bye basanga omuli obutaba na bikozesebwa awamu n'abantu okuba nga tebavuddeeyo kutendekebwa kimala ku kirwadde kino kuba bangi tebakimanyi. Bano oluvudde wano beeyongeddeyo ku Naguru Teenage Center okulondoola enkola eriyo era nga Meeya ayogeddeko n'abamu ku bakolera mu kifo kino ne bamulambululira ku ngeri gye beeteeseteeseemu ku kirwadde kino omuli okutimba ebipande ebisomesa ku kirwadde kya COVID-19. Tulina abasawo abakugu abasobola okwidentifyinga signs ne symptoms. Batuuseeko ne ku ssomero lya KCCA erya Kiswa Primary School gye basinkanya abayizi wamu n'abasomesa ne boogera nabo ng'eno abasomesa babategeezezza nga bo bwe bayise mu baana okusobola okulwanyisa ekirwadde kino. Bano era bategeezezza nga bwe batalina bikozesebwa omuli sabbuuni kw'ossa ebifo awanaabirwa ebikyali ebitono ddala nga kikaluubiriza nnyo omulimu gwabwe. Wabula bajeti zaffe zibadde teziriiko bintu ebyo nga busanitayiza obunaaba mu ngalo buki. Ye akulira okulambula amalwaliro ga KCCA Owundo ategeezezza nti nga bba abakola ku byobulamu bakola butaweera okulaba ng'ebifo nga bino bifuna ebikozesebwa mu kulwanyisa coronavirus era nga bakubi batuusaako mu bungi. Ono era ategeezezza nti wakati mu kunaaba mu ngalo okutangira akawuka kano abantu basobola okukozesa sabbuuni owa bulijjo kuba naye alimu ekirungo ekisobola okutta obuwuka buno, nga ne Town Clerk naye aliko by'annyonnyodde ku nsonga eno. Sabbuuni wa bulijjo yasinga okubeera n'amaanyi okutta korona, akawuka ka korona. And the person coughing, use your katambara or your tissue. If it's a tissue, fold it properly, dump it to the dustbin. Ye Meeya Balimwezo aweze nti wakugenda mu maaso n'okulambula ebifo byonna awatali kulabula kwonna okulaba nga batangira ekirwadde kino okuyingira eggwanga. Era nkubiriza amasomero amalala gonna nti kino kye mulabye ku TV mukikole n'owalala. We tunaasanga nga amasomero temweteeseteese kubanga tujja kuvisitinga promptly. Tujja kuvisitinga bwe tutyo nga tutulaze lunaku kiro tujja tubagweko tusange nga bino temubikoze kajja bajuutuka. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.